bwejja nafuna omukisa n'ayogera ku laadiyo eno naga nti bannange eno eraadiyo eryato lya Nuuwa. Ye yakubamu ekifaananyi bwe yategeera emboozi y'eryato lya Nuuwa naga nti eno laadiyo eryato lya Nuuwa. Ye tuyinza okulowooza nti bwe kityo, naye eno laadiyo lyeryato lya Buganda, kuba Mukama Katonda wa Buganda ayagala nnyo Abaganda. Eno eraadiyo egenda okutembeeta Abaganda okubajja mu buwambe. Bwe liba lyato tetugenda kuliganya kubeera lyato lya Nuuwa, kuteekamu famire ya Nuuwa yokka, kubanga singa lyali lyato kukoleka Abaganda bandibadde bwaggwaawo dda. Naye Mukama Katonda ayagala Obuganda. Yensonga lwaki ntwavaayo Abaganda bataasa Baganda bannaabwe. Oba oliawo ffe abali ebunaayira, abali e Bulaaya twandibaye twesunako tugamba nti ffe katweriire zibbaga. Ffe Mukama Katonda yatuwandako eddusu. Mukama Katonda yatusuulako akasubi ne tuvaayo mu Buganda, ne tuva mu muliro ogwokya. Naye tubategeeza kubanga Mukama Katonda ayagala Obuganda nti ate tufuna embavu ne tulwanirira Abaganda bannaffe be twaleka ku butaka. Ye Nuuwa be yagamba ne bagaana ku mulembe gwa Nuuwa mu nsi yonna gye lyali eryato, ku kyalo wonna amataba we gaagwa, nti ye bannampulira zibi teyabawa mwaganya. Tulwanirira bantu ba Mukama Katonda, tuzze ng'abalanzi, tuzze okubategeeza nti bannange ffe tuli beetegefu kuleka kika kyonna mabega. Ffe tuli beetegefu kugenda mu maaso ga Mukama Katonda wa Buganda kumutegeeza nti waliwo ekika kye twaleka emabega. Tuzze tubataase muleme kugwa mu mitego gya mulabe. Omulabe atadde emitego buli wamu. Tutunuulire omulabe n'obulabe we biva mu nsi yaffe Buganda. Tuteeke nnyo eriisa ejjogi. Omulabe bw'ategedde nti nno Abaganda nkola yaabwe okwerwanako singa obanyigiriza, n'agenda nga ateeka abantu, atega abasajja be, batega abannalonda baabwe, babatega mu maka gaffe, babatega Baganda baffe, babatega bannyinaffe. Ate ne byo ebisajja n'ebikazi ne bibanga ebiroge. Tuganya okutunulira omulabe. Ng'ate akatulako ebisebuka. Tuli ku mbwa za nnamaaso. Bakugambe nti ate mwabakyazigenderako embwa za nnamaaso nti ate bw'ojja kulowooza nti nno gitutte lwa kuyigga, naye ng'ate bubbi. Batubuulidde embwa za nnamaaso zonna. Bajjajjaffe baatulekerawo engero ezitumala okulaba nga tusobola okuzeeyambisa. Bajjajjaffe nabo bandibadde basobola okusika ennyindo ne zibeera ndaalo. Ffe tuli basi, tuli mu kuwaana nnyindo ndaalo.
nenga zigaziiza ebijja byaffe. Mutunulire ebyalo ebibaddemu abannalwanda abo ng'oba muli balwana bammwe. Abaganda basiiba baziika buli lukya. Naye tolulyawo nti ate bo okumuliraano baaziise. Tuganya ebintu ebyo byonna okubitunuulira. Tunulirako ewa Kalimanzira. Olabe ye Kalimanzira aziika emirundi emeka mu mwaka. Mutunulire mu Baganda. Bamwe akafaananyi oli bunaayira. Mirundi emeka gye bakubikira buli mwaka. Ne Kalimanzira gye bamubikira. Tuganya okutunulira omulabe. Tuganya okutunulira obulabe bwe buva. Radiyo nga tugijja mu kifaananyi ekiraato lya Nuuwa, nga tugiteeka mu kifaananyi eryato lya Buganda, nti eryato lya Buganda teritwala bafamire ya Nuuwa yokka, teritwala bafamire ya Buganda tebwasaawa yokka. Eryato lya Buganda teritwala bafamire ya Mutabaazi. Tulwanirira Obuganda ebika 52. Mwawuliddeko nti abakulu b'obusolya oba abataka, abakulu b'ebika abatuufu bo bwe baatudde ne bagamba nti bannange tetugenda kwetaba mu kuzimba masiro gaani ga Walusimbi, kubanga Walusimbi atusukkiriddeko. Ab'ebika tayagala batunula mu babagoba mu Mmengo. Era omukolo ogwatongozezza okuzimba amasiro abakulu b'ebika tebaabaddeyo, kubanga mu Walusimbi alina pulaani eyiye, alina byayagala okukola. Ye ayagala kukola kintu kigenda kusanyusa Abazungu aba UNESCO, ayagala kukola kintu kigenda kusanyusa Museveni, takola kintu kigenda kusanyusa Buganda, ye asanyusa bakama be. Abakulu b'ebika baabakutula ku Kabaka, waliwo olukonko wakati waabwe, tebalina bamutuwa kubanga Kabaka ali mu buwambe. Bagobera ku geeti. Waliwo munnaffe awulugumya olukomo, katumufune Ssaabasajja Kabaka awangaale. Atukubidde ssebo oba nnyabo okuwulira Ssaabasajja Kabaka awangaale. Tuwulire amannyabo nawaadde osinzidde. Nsinzidde wano era ndanipeka nze musajja gy'agenda. Okuwuliza musajja gy'agenda. Mwebale bannange omulimu ogwo Awo ssebo nawe gyebale. ogutaliiko mpeera. Awo ssebo mpeera bw'oba okubye naye ebeera mpeera etuzaamu amaanyi. Kaakati nno munnange nga bw'erina biwulidde ejjo nti waliwo abantu Abaganda ababbira ddala bannaabwe ku ssente okulabira ddala nti waliwo operation ezigwa ate nga bwe balimba nti mutuwe ssente tujja bikola. Ekyo kya nnaku ddala bwe kiri. Essebo bwe kiri. Nga kitalo kubanga kakati bwe tugamba nti tutandike okukwata abantu ng'abo tubakola ki? Bannaggomola ssebo. Katonda wange. Kaakati nno ekikulu kiri nti kyannaku ddala nti Museveni afuzze emyaka 26 tewali amugezangako na kumutta, ate nga wano Amini yafugira emyaka 8 gyokka naye baamugezaamu emirundi egiwera 3. Ndowooza era mumanyi lwaki, kubanga era Abanyarwanda be baali mu kazannya ako. Mukikiriza? Ate kati bw'omulaba bw'atambula n'olugendo n'emmotoka kumpi 8 manya 20 era nakyo weewuunya, asinga n'Obote bwe yatambulanga, kubanga n'Obote era naye baamwegezaamu. Ekiraga butiitiizi bwe. Anti kaakati
ekikulu kiri nti katusonde ku ssente tulabe abayinza okutandika okuyinza okugenda okumukonkonako ndowooza kisingako okusinga okunoonya omusaayi gw'Abaganda nate ate tuwe ensiko nate ate tugende mu ntalo ebibuga byonna tubyokye n'ebyalo byonna tubyokye tubizise kubanga tugoba Museveni. Awo mulaba mutya Abaganda bannange ekibanga bwe kisaana nga tujja kuddamu tuzimba ebirala tewali mutawaana era bwe kijja okukolebwa naye nandiroozezza nti nga bwe batuttira bakabaka baffe enfunda eziwerako tebaamala kwokya bibuga naye lwaki tunaayokya ebibuga byaffe lwakubanga tugoba abafuzi bano Abanyarwanda abazze nga bo bajja kutugira ki kututabulira buli kigambo nemujja